It was new to my ears. So I didn't know. So they used that, like they took advantage of that. And the fact that I was telling them, you know, they thought of by some sorry. I just walked away because I had a meeting even there. But I got my passport. Office nyingi tegera so so I have the passport because I just very idle. First of all, baba tulaina mi. Bato so akubanga olina okukeera okugenda mu office okole. Nongamba mbo olina obudde obuddawo odde ku nsonga ezisakwatako tewabaddewo byawo nvuma. You get those are, you know, unemployed people. So I don't give a damn. And then you know omulimu nkola. Yeah, so when I put up a picture and you decide to attack me on my picture, you're already following me. You're a loser already. Yeah, so mutabichandya. Okay, kugamba akasembe ba fans bongo baita ku Ekivuulu. Ngatimba kuyomba. Tuzana ko kamera. Kambi temwera nda kujja ku 9 September Erugogo Cricket Fire Concert. Winwaji Fire Concert. That's the hashtag. Winwaji Fire Concert. Temwera nda kujja wesarebo naona kona akaliwa kuwulira ngo onatemera mu bulungi dance. Kobo yamba. Abantu bakumanyi ku kwambala wajja kukyaza winga osamuke
dress code kumna batoko bali erugogo ku press conference y'omukulu amanyikidanga Wabuyu Gravity omutujju n'antakogga ate nga y'omu ku batamanyi luzungu naye nga ate bwalwogera oli oti owai steady story obulamu fiti owai tusooke twogere ku kintu kye wakoze ekyokuba nti wabanjidda ku stage guno mwagufudde muze abayimbi naye ate bakuma sente n'ogaana oyimba n'ogenda ne boonoona ebintu bakola ki bagamba abayimbi babasasudde ne babba sente z'abantu tegeera ne bituviirako n'okugenda mu makooti zinabirako mu kooti okumala emyaka 4 lwa bintu ebyakuyimba kati kiba beta n'ojja n'onnyonnyola abantu nti ekinnemesezza okujja okuyimba kiriwo ekiti ne bwekiti naye kati nga mwabawagizi bagamba yimbira ennyimba 2 tegeera naye nga bapromota basussizza olukujjukujju twawulira nti nno bakutegako n'emmotoka ne bakutega kadenge mu maaso era ne bakuyimiriza n'oyimbira ku poliisi kugani point ekyazanga era ba OC bekyazanga ba DPC beeyo muli basajja babi nnyo musasula poliisi musasula ogwo mulimu gwammwe naye n'omulimu gwaffe muguwa ekitiibwa mutulwa kuyimba naye business kati gwe bw'okolagana ne promota nga ne risiiti nzikulaze mbumanja sente bweziti endagano zonna nzikulaze gwe noganze tebinkwatako jja yimba tegera gwagenda oliisa abaana bange bati abantu abamu abali mu business eno nga ababebekulu n'abasigadde bagamba nti kiri unprofessional kuba nti omuyimbi alinya ku stage ate n'abanjizaawo lwaki ensonga zammwe mba temuzimaliriza ebintu ebyo biraba bo bayinza okuba bambye tekyabatuukako kitegeera kati bo balina ndowooza enkola gye bakolamu ebintu byabwe bo ne batafuna challenge eyo neffe tugifunye katugirwanira awo kuba ffe kati tukozesa abantu tuyinza okuba tetuli bamaanyi nnyo mu mapoliisi na biki naye tusobola okukozesa abantu abawagizi baffe ne bamanya ne batabeera disappointed kuba bw'ogamba ogenda kitwala mu kooti oba wai oli omuntu asiza akatebe tagenda mumanya nsobi weevudde ne tulina omumanyisa ensobi eyo mugenda kiovercominga mutya mugenda kisolovinga mutya ye solution ey'okulinnya nze nga nze nasazeewo okuva e Kampala omuntu yenangula balansi wange nva naye ewange muleka waka sigenda kushonga manja kyenasazeewo Gravity ozze okola ebivulu ebyenjawulo era nga biri successful naye lwaki oteeka ku mutwalo 15 kuno kuddiza n'etaano basobola oyingira ne 10 n'abiri n'ataano ne kati nze abantu bampagidde nnyo mwana ebintu binnyo byenfunye mu ndongo kitegeera bwe babeera bandaba ewala gye banguze bandabira emitwalo 2 n'omutwalo ne balaba omuyimbi ogwo omu naye nga ate banjagala be badownloading obuyimba bwange buli kaseera be bampagira be baga Gravity tomukwatako tegeera tufiira ku ggwe be bambeezezaawo n'abantu bange wetaaga obayiteko wano ekintu nga bayete bulungi obatereko ba artist abalala ba comedian emizannyo egy'enjawulo nga naye asasudde omutwalo ogwo gumu kuba kuddiza sina sente zenfuna wano kuba ekisaawe kya bbeeyi okulanga kwa bbeeyi stage ya bbeeyi buli kimu kya bbeeyi sina sente gyenfuna wano wabula mba mukuddiza Gravity ekivulu wakitunze ng'abayimbi abamu si kutunda kivulu naye funa muntu akuyambako asobola okulumirirwa omulimu gwo tegeera nali nkitunze gwe nakiguza ye n'agala okunzanyisa tegeera n'asuubiza kino n'asuubiza kiri omuntu akuwadde miliyoni naye n'agamba 10 nzikuwa after 1 month n'atazikuwa n'agamba tulangira emyezi 2 n'alangira n'akuba baana 5 eziranga ekasanda so ekyo nenkimujjako ekivulu n'ekiwa omuntu ali willing okunsupportinga bwe twayogeddemu ne Nobert agamba nti n'ekivulu waliwo kimuguza miliyoni 3 era ng'akoze n'omulimu ne billboards azitimbye n'oweefuula ajja bagirayo contract aye nange njirina ajja gibagirayo gibateerewo agambe kuliko miliyoni 3 omanyi gula miliyoni 3 ng'azijjeewa nga tosobola kubadde baana za mitwalo 5 tosobola kuba butundubaale bwa mitwalo 3 oba omuyimbi miliyoni 3 tosobola sasula kifo kya miliyoni 15 okitegeera ate oba omuyimbi miliyoni 3 ddala mazima obuzibu bwavuddewo okuba nti nno mutaminating eno contract gyemadde mukozi okubanga toyagala langa ng'osuubiza n'otatuukiriza njija mpeta nzikirira nzira wano nga totuukiriza tegeera ate eno sho ebbanga lyenjitekedde njimanyi manye essaawa ezeetaagisibwa okutegeka sheeno obudde bwolina ogirangiramu kyolina otteekamu kitegeera nze nkugamba wano balangira emyezi 2 oba omwezi gumu gwe ngamba tujja kujja tujja langa ate nga wano bw'oba tonasasula balance ng'abulayo omwezi gumu ekifo bakikujjako bw'omala okikujjako ki ekiddako
kitegeera nze kalya yange esente bakola nkole deno so kubanga ndi yala encha ne mbamu na 5 lulinga ndi yala encha ne nkuba yakawumbi ne nkuba ye 3 kitegeera naye erinnya lino erigenda liba ligenze ate erinnya lireta sente kati so nalabanga waliwo agala okuzanyira mu kalya yange naye yagamba nti ebimu ku byamujje kuggwe kubanga tiketi ogaba za bwerere ate ng'ogenda n'osabiza ne ssente ng'ensonga mwali mwagikwasa oguze Ekivuulu gwavunanyizibwa ku miryango kati gwe togaba za bwerere gwe okiguze gwe togaba kale nze ngaba za bwerere gwe togaba kwa gwe nnyini Ekivuulu yagamba akubanja ne ssente nnyingi nnyo ogenda kukola otya okuzima okakasa wagamba ye bw'agamba okakasa yesebo bw'agamba bajja kusiba ng'oyogera ebintu by'otategeera agamba akubanja wadde nusu 5 ndi yateekamu ssente zezo ezimu yaziteekawa yaziteekawa ssente ze wa yagamba Ekivuulu yakigula wa n'ateekawa anti wa agamba billboard abadde aziteekamu aleeta lisiti za billboard zinga zonna zize ani abadde ateekawo billboard zezo inze oba akubireyo omuntu omu wa billboard oba bamumanyi n'omumanyi tegeera bintu byange sente zange ntuyo zange nze kyeno yandibadde byaggwa nadda bino wa sente nzikola sijja gamba sikola sente naye natuuka nga mbulayo ennaku 4 nga netaga miliyoni 2 kitegeera naye singa nali njja nkola nga bwe nali nkola nalibadde siri mu stress ono n'amabanja gendi mukati Ekivuulu kino abantu basuubire ki ekipya music teri kirala wantu tetugenda limirawo butunda basuubirewo ndongo ku masanyu yamani togere kayimba akapya ko wakoze wataddemu amannya agaliwa mwegali namukwaya yani oddo otegeeza Spice Diana sebo ye namukwaya yani lojani akayimba kakwatagana kuki kunyama nze ndi muli wa nyama toja wenjifaanana ngulaba yamani noyimba ku bijanjalo yimbye ku nyama ngenda baleetera yawo kawumbinyeebwa kyenyanja mbinyeebwa nja basuulamu awo enve endala kano ke kayimba ko wali watusuubiza okukongerako ku nsonga ya loja kigoyogerako kandi kalina ennyama ate kati nyama ekwatagana wa ne loja kati mulimu amanya waliwo gomanyi loja ki James Loja gwenjogerako Peter Loja Kenny Loja kale bimu ababimanyi nze balina bavaako dda ate bansanyusa n'okunsanyusa bwe bavuddeyo ne boogera ku nsonga zaki z'abapromota nze njogera ku Loja mulala nnyo omusajja kati omutidde emutidde wamunnyuka emutidde olikirya kati Ipo mudaiga namulekera balala zindaiga zimanyi kuba ipo babagamba situla ku beat mu mutwe nina mu tint kati onjaga zaaki ekirala omusajja wamuyise ajje jenero bonna bajje kino Ekivuulu ky'abana Uganda ate kyange Ekivuulu tekiringa bino bivulu birala bumugenda kulinda gravity buli omu agenda yimba ekyo y'omuyimbi concert yimba ukyusa engoye igola bwoti nedda buli omu ajja akuba endoobo kino Ekivuulu bannange abaagala ebyo by'okwemoola mulinde abayimbi abalala ebyange endongo bonna bajje bayimbe katono nnyo gravity emitwalo egigenda okubeera emitwalo nga 8 egy'abantu ye zijjaawo ani aliwa jenero ajja asobola live band toyinza kuba ng'oli myaka 4 n'omusobyo nga tomanyi kuba live band njiteekamu ate miliyoni zimmeka nja kwewola ssente endala nga bwe neewoze zena zizza nobat neewole ssente muteekemu ssente ajje kuba kiba kitiibwa ssebo yo legendary bwasalako yamaani sijjukira owaye oganze n'otugamba ali mpresi nti waliwo abadde baagala okukolwa n'Ekivuulu kino kireme kubeera banja ne bannamawulire mwemuli nedda ssebo mwemuli ne kati kambuuze omuntu abadde emitwalo 2 agenda kujja kaseera agende akuwugula kujje ku muntu gw'ogenda okubeera naye gw'obadde naye kuba mutumeekinga naye naffe tuba meekinga kwaffe tutabaawo amawulire mugenda gakola ku baani ate mulimu si buli muyimbi ate bwakola amawulire okitegeera so mulimu abayimbi mulina okukwatanga akalira mwaye kino kigravity kyaffe kiyinza okuba kale kisirusiru naye kitubeezaawo ne tukibeezaawo oli tajja kuyigula na mitwalo 2 kajibe mitwalo 10 ogenda gira olunaku lumu giggwewo
tegera kwaliwo omugwe bawa ssente bamuyita ani oli ono omulenzi wa BBS Jaxta naddaawo n'ayogera kino n'ayogera kiri olubuto limulimuli tegeera nywa bunywi bbiyawo wesonyiwa abantu sibamanyi naye waliwo ekintu ekikusitukirirako nogamba waliwo ekitali kituufu muliwo ekintu kyofeesinga mu bulamu nogamba kino waliwo akiri behind simanyi siyinza kugamba olbatugambye nemmotoka yadde bagenda gisika natumaliriza baani abayaaye abakubanja babe baani bwa batugamba boluyiriba nabo endongo badde bagenda gisika kyekyo